Si nnyangu ttiimu nzibu kubanga etuwa nnyo obuzibu nga tusamba nayo. Naye ndowooza enkya tujja kusamba omupiira. Tujja kusamba omupiira okulaba nti tuwangula kubanga kyokka kye twetaaga. Omupiira mu Luganda bagamba gwa kufaana kuwona, tetulinayo kuwona kulala okugyako nga tuwangudde. So nsuubira enkya nti tujja kuwangula omupiira. Wadde ttiimu y'amaanyi naye kyokka kye tulina okukola. Tekirooto kyaffe kya World Cup. So kugenda mu World Cup olina okuwangula emipiira gyo gyonna egikutuusaayo. So enkya tulina okuwangula. Of course twetaaga point emu okuyitawo naye tutunuulira bubonero busatu. Ttiimu ewummudde ennaku nnyingi si kirungi nnyo, ennaku 7 ziba nnyingi naye era tubadde twetegeka bulungi. Ndowooza kale ekyo kye kiwaata Kenya age because mu nnaku 4 ejja kwesamba game 2 match fitness wise eba better, naye we shall handle. Tujja gezaako kubakwata obulungi tulabe nti tusobola okuwangula omupiira ogwo gwe twetaaga. Kosi tumanyi nti babadde bazibu nnyo ebbanga lyonna naye tujja kuwangula. Abavubuka bali bulungi waddewo abali namu bunok, naye ebbanga lye tumaze nga tuwumuddemu bonna olaba nga bakoze eki nga bazze. So ndowooza tuli bulungi okuwangula. Yeah.